Amannya nze Amos Lugoloobi, ndi mubaka wa Parliament akiikirira Ntenjeru North e Kayunga. Ndi wano mu biti bibiri. Ekisooka okuba nti nsiibula mukwano gwange ono. Mukwano gwange tubadde tuwangaala ebbanga ddeneko, ate nga sinamusanga mu Parliament eyaggwa nga tetunasinkana mu Parliament nga muwuliridde ebbanga ddene ku radio ne mu mizannyo, yadde yali tammanyi naye ne tusinkana ate ne tuba ba mukwano nnyo okuyitawo. Kale nno nzize wano mu kiti ekisooka nga mukwano gwange, mu kiti ekirala nga munnakatemba munnaffe, kubanga nange ndi munnakatemba. Kayunga eyo bammanyi bulungi. Nina akatambi kaliko ennyimba 8 mulambirira. Mwabe Kampala temummanyi nga artist, naye nina munnyinaze bamuyita Sara Kabenge, ye promota wange. Sara Kabenge mwannyinaze waali owedda sinawulira ddoboozi lye, naye waali ayinza okunjulira promota wange, era n'obuyimba bwange oluusi abukuba ku radio okwo. Mpeza obuyimba ku CD nga 8 mulambirira. N'olwekyo nange neebala nti ndi artist. Mpozi lwe napafomingako e Kampala, era gwali mukolo gwa Sara Kabenge oyo ku birthday. Waaliwo ne ba artist abawerako, era bonna baasituka ne babiibya ne bazina, ne kindaga nti singa promota wange yali anfunira emirimu n'ali badde obuulyawo nsobola okusanyusa abantu bangi, naye promota wange apromotinze siga nti takoze, naye bakasitoma be mbadde sinnafuna. Naye akapera sinza kakolera wano kuba tuli mulumbe, naye nga grupu yange manyiddwa nga M Production erimu ba performers abawerako. Bino siyogera bya kusaaga, ndi performer yennyini atagisikamu maaso, yadde promota wange ampita upcoming, naye toyinza kumala myaka giwere 5 nga bakyakuyita upcoming. N'olwekyo nga bwe tuli mukolo guno ogw'okusiibula muganda waffe munnakatemba munnaffe, nsuubira nti bwe tunaagimaliriza eneebaayo abazira kisa bannakatemba bannange abawulidde ebigambo byange bino, abanantwala ne mbeera mu kisiikirize kyabwe, nange nesobola okuweereza ku bantu. Naye ku luuyi olwokubiri, ku mukwano Kato Lubwama gw'abaddandaga gubadde muyitirivu nnyo, era siyinza kugulojja. Njagala okubategeeza ebiseera bingi bw'ofuna ebizibu abantu abamu bakudduka, naye nze bwe nafuna ebizibu juuzi, Kato Lubwama y'omu ku bantu abatono ennyo mu mikwano gyange emingi abaneeyunira. Nzijukira olunaku nga ndi ku Kira Division Police, Kato Lubwama sifaayo oba nali nkoze eki naye message yange eri ku Kato Lubwama nti kyonna kye nali nkoze, oba kyali kyakutta oba kyali kyakola ki, Kato Lubwama teyandekerera. Nga mikwano gyange emingi bwe bandekerera, naye Kato Lubwama teyandekerera. Ekyo nno njogera ku point nti Kato Lubwama yali friend yennyini owaddala. Walaawo mikwano gino egyekiyita mu luggya,
naye nga bagamba Abaganda balugera dda nti munno mu kabi ye munno ddala. Ngezaako okuwa obujulizi nti Kato Lubwama yabeeranga mukwano gw'omusanyu ne mu nnaku ne mu biseera ebizibu. Ekyo nkimuweerako obujulizi, ne Mukama Katonda nsuubira nti kaakati ensonga eyo agiwulira ku feedback gye tumuwa ekwatagana ne Kato Lubwama ebbanga ly'amaze ku nsi. Kato Lubwama teyakomaawo, bwe nkomawo eri mu yunivasite ey'abayivu. Kato Lubwama yatambula yankubira essaawa ziringa 3 ez'ekiro. N'angamba owange oli ludda wa nti ndika. Kato Lubwama yatambula essaawa 3 n'ajja ewange awaka n'avaayo essaawa 7:30 ogw'ekiro. Kale nongezaako okubabuulira ebigambo bino mumanye nti mu nsi wabeerayo abantu abaagala bannaabwe. Yanjagala passionately, yanjagala n'omutima gwonna, era mwogerako ng'omusajja abadde alina okwagala. Era omusajja ono yayogera nange ebigambo bingi nnyo, era n'angumya. Ebigambo byayogera nange bye byangumya. Weewaawo abantu bamu babadde banzivoola, naye Kato Lubwama ne ku mikutu egya social media yogera ku Amosi Mugoloobi. Omukwano ogwo ogw'ekimmemmette Kato Lubwama gwe yandaganga. Njagala ebigambo bino byogere eri abantu bonna. Osanga oba oli awo abamu ababadde bakyawa bannaabwe nga bali buzibu banaakyusaako. Abamu ababadde bakondeminga bannaabwe nabo oba oli awo banaakyusaako. Nolwekyo nze ebigambo ebyange ebiseera ebisinga bibeera bitono. Njagala nkomaawo nga nsiima nnyo ekiseera Katonda kyawadde muganda wange Kato Lubwama, era n'omukwano gwe tubadde nagwo ebbanga lyonna. Nange nga memba ewa Buganda Caucus, kubanga tubadde tutambulira mu Buganda Caucus, yadde oli mu parliamenti, yadde wavaayo, naye mu Buganda Caucus omwo tugenda okukolera contribution yaffe. Contribution yange ejja kuba nayo ya bukadde 2 okusobola okuyambako mu nteekateeka zino ez'okuwerekera muganda wange, muganda waffe Kato Lubwama. Nsaba Mukama Katonda omugenzi Kato Lubwama amuwe ekiwummula eky'emirembe, era ayongere okunyweza famire ye yonna, aginyweze naddala mu kaseera kano akazibu, era abawere eddala future wakati mu kubeera mu mbeera eyo, ayongere okubalaga obwenyi bwe n'okwongera okubaggulirawo emikisa, batambule yadde nga Kato Lubwama tebali naye, bayongere okubeera abawanguzi mu nsi muno. Mukama Katonda abankuumire. Mwongere engalo.